Katamba MC Cuts agudde mu masannyalaze oba mu free phase ya Bobi Wine oba y'abaana ba People Power. Maama nnyabo oli kye bamukoze. Now MC Cuts gw'olaba oyo mu katambi yavuddeyo n'atakinga Bobi Wine n'agamba nti Bobi Wine alina ebyama bya Bobi Wine byakumidde emyaka 10 era ng'ebyami biwanaabita bayinza n'okumutta. Ebyama bya Bobi Wine nti biri ne ku poliisi Kabalagala, biri ku poliisi Ekibuli. Ebyama bino abikuumidde okumala emyaka 10. Obuzi bwa MC Cuts bwalina ku Bobi Wine buvaawa. MC Cuts ono tukimanyi nti ffenna mulwadde wa siriimu mu nsonyi okwogera bwe mutyo ne mulwadde wa HIV AIDS. Agamba nti Bobi Wine y'omu ku nsonga lwaki eddagala lya siriimu balijjawo mu Uganda essaawa zino lya bbeeyi lya kaweereege. Jjukira Trump yagenda n'aggyawo eddagala lino okusinziira ku bikolwa bya President Museveni eby'okuwamba abantu. So n'agamba nti obuyambi bw'abadde wa Uganda kasooke abusiringemukko Uganda esooke yeetereze kuba obukulembeze bwa Museveni bubi nnyo. Kate MC Cuts agamba nti Bobi Wine okulopa President Museveni mu Amerika kyekyo lwaki Trump yajjawo eddagala lya siriimu oba Trump yakendeeza ku buyambi bwa Uganda. Kasooke nkutuuseeko akatambe ka MC Cuts ono n'oluvannyuma tweyongereyo naye kansooke nku MC Cuts oli ebigambo by'abadde ayogera ku Bobi Wine ebyamuleetedde obuzibu essaawa zino ebivumu byafuna ku internet byakulumba Bobi Wine. Naye nkusaba video eno nkusaba ogimpere like information esookwanta etambula ku speed ya waggulu bw'olikinga video etambula ku speed ya waggulu. MC Cuts oyo tukomewo. Ngenda kigamba I've never said it and have kept it for 10 years. Mr. Bobi Wine, with all due respect I give you, between me and you, you know I have a very big secret that can make the international market even doubt you. Today I stop there. This could get me killed. But Bobi Wine, Kyagulanyi, Sentamu, between me and you, Uganda Police, Kabalagala. Now, I was a young boy, but I kept all those things. I still have them. If your boys bring back my family, my kids, and my HIV in the next campaign season, I have nothing to lose. Let DJ Yangamba Katamba, you have nothing to lose. I'm as good as dead. Bobby, between me and you. Now, MC Cuts tumuwulidde. Kakati obuzibu buvaawa. MC Cuts yayokyezza. Yagenze n'akola vidiyo eyo n'agireka ku mukutu gwe ogwa YouTube. Waneno ng'agamba nti alina ebyama bya Bobi Wine byasirikidde okumala emyaka 10. Byatandiyegadde kuba nti ataata kuba wanaabita bijja kuteeka Bobi Wine mu buzibu. Ate naye biyinza okumuviirako okuba nti ate akola ki? Attibwa. Byama ki? Teri amanyi. Wabula njagala tusooke tutunuulire obuzibu bwa MC Cuts buvaawa. MC Cuts gw'olaba oyo tumanyi ng'omusajja aludde mu music industry. Omusajja yali kyali wa Bobi Wine, ebifaananyi era mubirabaawo ng'ali ne Bobi Wine. Njagala tutunulire ku Bobi Wine si ng'omuyimbi, tutunulire ku Kyagulanyi kubanga MC Cuts obuzibu abulina ku Kyagulanyi Robert Sentamu politician. Bobi Wine oluvannyuma lw'okuyingira politics era niko okuraising eddoboozi lye nga agamba abakulembeze ab'amawanga abalala nti obukulembeze bwa President Museveni bajjudde okuwamba abantu. Museveni ajjudde okukola kino, ajjudde okukola kiri. Abasinga bannayuganda mubimanyi beesagala nnyo okugenda into details. Bobi Wine ono ensonga ze zaatandika okuba nti ate ziwulirwa. President wa America Donald Trump yavaayo gye buvuddeko n'ateeka sanctions ku Uganda. N'agamba nti tagenda kuddamu kuwa Uganda buyambi ng'ayita mu kitongole kya USAID. Jjukira ekitongole kya USAID eyo kisangibwa mu America nga kye kigabira abantu abalina akalwadde akamukenenya oba ne health sectors endala obuyambi nga bayita mu USAID eyo.
kakati obuyambi obwo bwali butuusa ku bano abasajja abalina siriimu eddagala. Kakati MC Kats y'omu ku abalina HIV. Eddagala eryali liviira ddala mu Amerika oba ssente ezaali zivujjirira ekitongole ekigaba eddagala mu Uganda nga ziva mu Amerika byastopinga. Essawuzi eddagala lya HIV AIDS lya bbeeyi. Kati Kats agamba nti Bobi Wine ono ye yaggisaawo eddagala eryo alyagala liddewo. Bwe liddawo agenda kulekeraawo okuwatakinga Bobi Wine. Obuzibu we buva. MC Kats agamba Bobi Wine eddagala lye lya siriimu lye lyafuna ku bwereere essaawa zino bali mu sseera. Era omuntu eyali muggisaawo yali Bobi Wine. Kati ye agamba nti njagala Bobi Wine oveeyo ogambe Donald Trump akomyewo obuyambi bwe yali atuwa nsobole okuddamu okufuna eddagala lyange nga nze owa siriimu. Mu kyo MC Kats yerwanirira ng'omuntu naye njagala nkubuulire. President Trump yali ajjawo obuyambi bwe yali awa Uganda yasinziira ku zino ensonga wammanga. Abannayuganda abawambibwa bwe mujja mulaba bano aba drone abawamba abantu Trump abiraba era azze abigoberera. Trump agamba ye tasobola kukolagana n'abakulembeze ba dictator balina bufuzi butulugonya abantu bavuganya gavumenti. Ate ebyo ebikolwa bikolebwa Uganda, bikolebwa mu Uganda. Kakati yagamba nti Museveni engeri gy'owamba abantu njagala otandike okwebeereramu olabirire ku bantu bo. Agamba bye nagaba okuva mabega. Essaawa zino Trump yaggyawo obuyambi bw'awa Uganda nga n'abantu abafuna ssente nga bayita mu kitongole ekya USAID bano abasiriimu baani bonna mu batwalidde. Kakati Kats agamba nti Bobi Wine engeri gya raising eddoboozi ne batuggyako eddagala lya siriimu njagala raising balikomyewo. Otherwise ngenda kwogera ebyama byo. Okitegera ekintu ekyo? So Kats ye bw'atyo bw'agamba. Agamba agenda kwogera ebyama byani? Ebyama bya Bobi Wine. Kati ffe tulinze MC Kats ayogera ebyama bya Bobi Wine. Wabula MC Kats olwakoze vidiyo eyo abaana ba People Power Blood baavumye ono nakati waali yakutte mu masannyalaze, yakutte mu kabina bakayita yakutte mu kabina k'eggunju, yakutte mu kabina k'eggunju MC Kats bavumye oli kikintu kye batamuvumye nga tekiriiyo lwakuba nti MC Kats yaguba engeri gy'amaze ebbanga ne trauma oba ne tocha y'okuba nti ayogererwa ku nsonga z'obulwadde bw'essiriimu biki yaguma waali kati yaguma naye nga ebivumo byo abifunye nga bingi era biwererako ddala. Ne baba Bobi Wine omulumba weesibye ebbiri otherwise emu temala kubanga n'ebbiri we zisobola okugaana okunywera. Oh my God.